Now we let the couple that do food and campaign. I'll be praying before on the Sunday. On the Sunday, the bishop is younger than me. Everybody is younger than me. Omusajja ono atuwozibwa in my speech as I conclude. Sijja kwongerako birala bansabanja. Bali 18 and 24 balya essowaani nnyingiko. Be approved to implement the above mentioned activity. So when the council comes, Government Act and Rule 985 of the Standard Rules of Procedure to the Honorable Speaker Mukono Municipal Council, subject tabling a motion for allow Katikolo Waste Management Site to receive waste from KCCA for 2 weeks. Name of move of the motion, Councillor Wilson, the Secretary for Health and Production. Movers constituencies carry one, and a statement outlining the grounds of motion. And Speaker, sir, subject to the Section 77 of the Local Government Act that vests onto this council budgetary approval powers and procedures, referring to meeting with the team from KCCA, led by Honorable State Minister of KCCA, on 4th executive meeting held on 5th November 2024. Letters from KCCA dated the 4th and 5th November 2024 requesting extension of receipt of garbage from KCCA for more 2 weeks that guides on the approval of the extension of the period. Landfill. And the following item on the order paper, Mr. Speaker, talks about an approval of a supplementary budget, which is worth 590,600,000 shillings from KCCA to support activities of Katikolo Landfill. Mr. Speaker, procedurally, I'm bringing this up to match the two motions. It would do us good, Mr. Speaker, if 100,000 shillings with what it is going to do. So let us first look at the approval of the supplementary budget and then we see. Thank you very much. Seconded by Honorable Speaker is tabling a motion for the supplementary budget and the work plan for the financial year 2024-2025 worth Uganda shillings 590,600,000 to cover Katikolo landfill activity. The name of the mover of the motion, Mr. Speaker, sir, I'm Romeo Augustine, Secretary for Finance and Planning. My constituency, Mr. Speaker, sir, is in Sobe Kauga Nabuti. The statement outlining the grounds of motion, Mr. Speaker, subject to Section 77 of the Local Government Act that vests onto this council budgetary approval powers and procedures, and the Section 28 of the Public Finance Management Act 2015 and Regulation 28 of the Local Government Finance and Accounting Regulation 2007 that guides onto the approval of the financial year budgetary handling. I appeal that the budget of Uganda shillings 590,600,000 shillings be approved by this council to cover the planned activity, that it is a requirement within the law to have
a budget approved, and it's a legal mandate of this council to handle the same. Mr. Speaker, sir, the breakdown, Mr. Speaker, sir, it is in the table, and the table has a number and a content of item, cost area, and also amounts. Honorable Speaker, sir, number 1 talks about grading and compaction of the amount 58,800,000 shillings. Number 2 is a chain link fencing at the dumping site, which is 32,400,000 shillings. Number 3 talks about stakeholders engagement, budgeted for 36 million. Number 4 talks about the continuation of 3-phase power line, the connection of, connection of 3-phase power line of 169,003,010 shillings. Number 5 talks about the site stormwater and leachate drain construction of 30 million. Number 6 talks about facilitation of a special council sitting worth 35 billion. Number 7, allow provisional sum for sliding gate, budgeted for 12 million. Number 8, culvert supply of 600 millimeters and 900 millimeters, budgeted for 44 million and 7,000. Number 9. Speaker, that you recognize the team from Kampala Capital City Authority who are amongst us today. Please, sorry, please. Kiikirira ku muluka gwa Ntawadi ku municipality ya Mukono era nakazibwako erinnya ery'owa Kasasiro olw'okumwana Kasasiro tumugoba mu kibuga nakyo kikulu ekyo. Nze Ssaabakunzi wa ttiimu ya Kyaggwe Kasasiro okudde Katikkiro. Nze nga kansala Ssebunya nkyayikuulamu okwo era nga neebaza ssente ezo ezizze zikole ku mirimu egyo egyonooneddwa wakati mu Kasasiro okuba nti ayiibiddwa e Katikkiro. Kampala awulira bulungi n'abakulu abavudde mu KCCA. Nsaba kino kiteekibwe mu nkola. Abantu abo abavuga emmotoka ezo babagambeko ngeri gye bavuga bavuga amazzi olw'enfuufu ebimotoka ebyo nga gye biyita wabeere nga wayibwa amazzi okontrolinga dust. Webale nnyo Speaker. N'asanyuka ng'ensonga ezo zikolewa. We are giving them 3 days and they are giving us billions of money. And today they are coming with this more money and they are asking for 2 weeks. Let me hope we are not selling a lot of business. Thank you. Ekyatusabye amasannyalaze gano. First of all, applaud this council for the spirit of Ubuntu. When you see when your neighbor or your brother is in pain and you really come and mourn together. When he's in happiness, we all go and celebrate together. And that spirit is the same spirit I would request all of us here on 10th, next Sunday, we go and thank God for it. Why I started with the spirit of Ubuntu, Cabinet made a resolution of these were called the emergency response interventions.
And one of the areas thought about was Mukono municipality. I thought the mayor sent his secretary, Councillor Augustine Romeo, and the town clerk. For them, when they came to discuss, to interface with the inter-ministerial committee chaired by the Right Honourable Prime Minister, Mukono didn't even hesitate. They said, you people, our place is small, but you come in, we shall see. Automatically, we came in for 3 days in the beginning. Nairanga Bomani, the Mutunyumira, don't tell them, okay, the Mutunyumira. The Tubensibako, even up to now. So I thank you very much. But we didn't stay for long because we wanted. Now it was because of the unforeseen circumstances. We thought we are here for 3 days and go back. We thought we could go back to Chitezi. Unfortunately, politics wouldn't allow. And technically, those people condemned Chitezi and they said, don't come back here because of the fragile nature. As I'm speaking now, the garbage is still moving in Chitezi. So Chitezi was now recommended for scientific address decommission, and you can no longer receive any more new garbage. We went to another friend, Nkumba's only. So Nkumba said, please, you people go back. I'm also looking for where to go. Unfortunately, when you see people from Weteme, don't chase them. Just know they don't have space. So the only brother who welcomed another brother was Mukono municipality. And all the time, so we received that letter, which Councillor Romeo read about, talked about. Unfortunately, it wasn't a letter. For me, I didn't take it as a bad gesture, but it was just trying to awaken us, asking us, what are you doing? Remember, you made a promise, and we're not fulfilling that promise. But Speaker, we are going to ensure we implement all our promises as enshrined in the letter we received from you. The only thing I think on the issues of the route, bane mutusasire tuva wala katyamu kawe kawe mukamanyi ebibiba bigana. Then ekirala route season, I think tugenda kwongera osiyitamu n'abantu bange the town clerk. I think to minimize on the jam, we need 2 entries or 3. Tisiribe bayita mululi bayina fulumira muki, but we start to interfacing that we are affecting other users at the twagala kubeera bad visitors. Really, we want to give a good name in Mukono. Naye all that said, bebaza nnyo, mwebalire nnyo ddala, mwebalire ddala okulaba nti temubadde nga bannaffe abalala. Right Honourable Speaker, some of your colleagues chased us away. Gabali so happy with their 32 acres. Naye Katonda w'omulamu naye muzibu, teyeebaka. Abaenema bagenda okutuuka ku kifo ate nga bo bayiinyi okusinga naffe abakola ki n'ekifo tekisoboka. Era ne batugamba, please don't make a mistake, temuteeka wano kasasiro. Kifo kyonna omugga gukiyitamu, ng'eno kapaati akaliyo tekawera naye kanya. Tebagamba bannaye tugenda kudda mu buzibu bwa Kiteezi. Kati bengamba olaba baali baseka, kati bonna batunuza ofunamu ku ttima ngamba tekujja gye bansiizizza, nange ndabe kyekukola ki kyekugenda. Kubanga ate bwe tukitanga luli, bannaye muyinza okubeera choked. But I am very happy, thank you very much for the spirit of Ubuntu. And indeed, if we continue like this, we shall reach very far. Sebunya John Nona Salongo, Bakazako Wakasasiro, Sabakunzi wa timu ya Chagwe. Olwaleero tubadde mu council gye badde eyisibwa motion ereeteddwa okulaba nti bakakasa weeks 2, council ekakasa weeks 2
Kampala okuyiwa kasasiro e Katikkolo. Nze nno sivudde ku mulamwa nga bwe mwalaba emyezi ng'esatu egiyise nawakanya kasasiro okugenda e Katikkolo okuva ku lunaku olwasooka. Nakati nkyali ku ekyo era kye nkyayimba. Nagenda okuwakanya Katikkolo okuyiwayo kasasiro nga mmaze okwekkaanya ekifo kye bayiwamu kasasiro. Kifo kitono nnyo, acres twalina 5, tusigaza acres 3 ezitaliiko ezinganga ezitannaba kugenda mu kasasiro. N'olwekyo nze ndowooza nti kino kanso kyekoze kibi nnyo nnyo bongedde okutuluga n'okutuga n'omuguwa abantu baffe ab'e Katikkolo n'abantu ba Mukono municipality. Kubanga kiteezi tulese kiteezi tukakasizza kiteezi owokubiri luli basaba weeks 3 ennaku 3 kati tuli mu myezi 3 bakyayiwayo kumpi myezi 4 bakyayiwayo kasasiro. Kati bazzeemu basabye weeks meka simanyi basabye weeks 2. Kitegeeza nti bwe babanga babakkiriza okuyiwa weeks 2 nga luli basaba 3 tugenze mu myezi 3 kitegeeza bw'obalaabalamu tuli mu myaka 2 gye bagenda okubanga bayiwa kasasiro awo. N'olwekyo nze sikkaanyiza nakyo era nkyalemedde ku mulamwa. Bannange abalala be twali nabo bansobedde bavumbedde simanyi kiki kibatuuseeko abaali bampagira ku nsonga eyo, naye nze ne bwe nsigala omu nga nina kyempagira siyinza kivaako okuggyako nga kirina engeri gye kikyuseemu. N'olwekyo nze ntegeeza bannamukono siyinza kubavaamu ku nsonga eyo, nkyayimiridde nammwe. Baleese obusente simanyi miliyoni 5 okubeera nga balina emirimu gye bakola. Luli bwe baali bayisa weeks ennaku 3 basuubiza biliyoni 4 okugula ettaka. Ku luno tebakyogedde nako kyo ky'okugula ettaka, tebakyogedde nako kye babasuubiza. Kakati babagambye balese biliyoni 5 okubeera nti bakola ki sente ezo zikola ku mirimu, ziyamba ku mirimu egy'okuyiwafunamu okuggyako okwongera okutukola ki okutunyigiriza obunyigiriza. Nze sijja kuva ku mulamwa, nkyali ku mulamwa. Bannamukono ne benkiikirira bonna Mukono municipality bagamba tebaagala Katikkolo kufuuka dumping site, baagala kanso kubanga na kasasiro waffe ow'Emukono akyalemedde ku makubo. Mukimanyi bulungi, mulaba bw'abantu bakaaba kasasiro buli kaseera, naye waffe akyalemedde ku makubo. Ate bannaffe bongera okwappuluvinga ebintu ng'ebyo, okuleeta kasasiro omulala okuva e Kampala. Bannaffe ab'Entebbe baagaana, abaawa bonna baagaana, naye ffe ne tulabika ng'oba tetugaana kuyamba kubanga okuyamba kirungi nnyo. Naye naawe w'obanga tolina busobozi buyamba ate olumu toyinza kweteeka ku kintu ky'otasobola. Kakati ffe tufuukidde ddala ng'abasiru, ddala kansa ey'abasiru. Naye nze sijja kubeeramu eyo kansa ey'abasiru. Nze njanga kuvaayo mpakanye ebyo bye ndowooza nti tetusobola tebirina kukolebwa nga Ssebunya. Neeyanziza nnyo, neeyanziige. Very much. Today we had a council following a request by the Ministry of Kampala and Metropolitan Affairs that we extend them more time to dump waste at Katikkolo for the next 2 weeks, because hitherto we had stopped them. We all appreciate that our area at Katikkolo is small, and it will not take us very far if we have big volumes of garbage continuing to be deposited there. But I believe, as the minister says, we want to, in that spirit, the honorable councillor has had the cry from Kampala, because Kampala has not yet got another dumping site. That's why they have today agreed to extend for a period of only two weeks. Is this going to Katikkolo? Absolutely not. Our programs for Katikkolo still stands. We are very grateful to Kampala because they have now come in, support us, reorganize Katikkolo in a much better way. One, by providing money to rehabilitate what was destroyed, not only by vehicles from Kampala, but also by ourselves
work on the leachate and work on the internal routings, make sure that vehicles turn very well inside, and even manage the waste that has been put there much better. Roads around Katikoro area where these vehicles pass, and as I talk now, works are already ongoing on those roads. So we feel we are going to manage Katikoro much better. But our program for Katikoro still stands, that we have plans to acquire 30 acres of land. That still stands, and that is before the Ministry of Finance to release money for that purpose. So, because the intention is that one, we have a fecal sludge management facility at that place by establishing what we call lagoons, common English, and then two, improve on the way we manage waste. Because Katikoro is not a dumping site. Katikoro is a compost management site, and that is how we are going to make it. The only issue is that this time we want to automate the process. We all know that there is a machine already at power. We are really very happy that under this budget we have power to be extended to Katikoro, and the whole thing is that as much as possible we want to reduce on what we compost, on what we dump, because most of it is going to be composted, and out of the compost we are going to get manure, and we are going to get gases, and we are going to get so many other byproducts. Abantu baffe bano kanso ya Mukono municipality president awamu speaker mayor ne tiimu yonna awamu ne town clerk ye ndowooza ye municipal council esinga giwandize nti erengera ebintu ate yo nekola ebintu bya mu mutima ogw'obwa Sseruganda. Kyovula mbagambye beebale nnyo okubeera n'omutima ogw'obuntu, kubanga banne kye tuliko ssaawa eno mu Kampala si kyaffe ekitu kyaka naye ate kigasa bonna. Ate luli baŋŋamba nti waye abaleeta ebisaaniiko ewo tebava wo bava wano ne Kasasiro asinga obungi abaawa ava Mukono municipality awamu n'ebitundu ebyetoolodde kuba be balima emmere eno ebiddako. Naye lwaki nebaza kansa eno nti obutafaanaganako ne bannaffe balala bo ebintu bino babiraba bulala naye ne babirabira mu mutima ogw'obwa Sseruganda. Kituufu badde n'ekizibu kisooka akataka kaabwe baminako katono, so waliwo enteekateeka twagala twongezeeyo kubanga abantu babatuukirira babalinaanye nga bagamba owaayi naffe mujje mutuveewo tugaziweko kubanga abantu ewali watono wafunda, ate Kasasiro wange mungi kuba kati mbadde mbaweezaayo ttaani nga 300 ate lwebyo nga taweddeeyo naye waggwayo ndowooza ndi mitaani kati 6. So Kasasiro mungi naye ne balaba nti okay kababeeremu ekyokutuyamba batwongereyo akadde tujja tukozesanga ate naffe bwe tunoonya ekifo ekyaffe. Ekyokubiri balina ebintu bye baali baatugamba era natuukayo nange ne mbyerabirako. Omanyi bo baali basukkawo okwo nga batambuddeko tusinga nga baleese n'ekyuma ekisosola Kasasiro waaki, naye nga nakyo kyagala amasannyalaze nga n'amasannyalaze gatemye kola ki okubawa. Bagamba nange senga tukoze ekyuma kino tusobola n'obbabeezawo omwaka mulamba kubanga Kasasiro abajja baba bamukola ki bamulya, naye kakati mulabe embeera egituluma ekyuma kino tutakikola tusobola kukola kikuvaawo. So awo nawo ne tukkaanya nabo bagamba bino katubikole. Of course n'amakubo mabi ekirungi lino ekkubo esookedde ne tugenda ddi tukola mu nteekateeka yaffe ya ministry yo bagenda ddi wa kolansi mbeera mu tuufu. So n'ebintu obutonotono temwalimu byakweyagaliza naye nga basaba biyamba kitundu awamu ndowooza n'okuzimbako bbugwe kubanga nga bamumanyi tetwagala ekyatukakiteza tutuuke ku bantu baffe balungi manye omuntu wakukwatirako ate tulina mulaga tukisaanye. So olwaleero bali batugobye nga batuwa ssalessale ya lumu ne tujja ne tubakaabirira
bagamba engeri kanso yeyayisa kati kyangu okomewo naawe kanso ntisabe. So olwaliro neyanziza nnyo nti kanso teyawula amusuuliddemu n'agamba yedda okujjako okugamba tukuwa ne waliwo ensonga zino zitunulemu ate ensonga ezo kirungi ebiko twabitandiseeko ebyamasannyalaze tugamba aka tugateekeko kwanala ekyuma nakirambula nga ndaba singa tukibawa amasannyalaze ne gaba nga gakola ate deni ebyakasasiro tulaba tetukyakola nebbanga liba terikyalina terikyetaagisa na kwetaagisa kubanga bwe kasasira abajja baba bamulya so kitegeeza tusobola okubeerawo. So abentambula zaffe tubadde tetuli bubiibo ne minisitule yange ne Kampala nga tutambula bulungi era kyenva mulaba mwe twasooka n'okulangirira okukola enguudo eza Greater Kampala Metropolitan Area. So tebabadde babi bambi babadde bantu balungi naye nga twetaagayo miliyoni nga 3 twongere okugulako ku ttaka awo kubanga ekirungi omubalizi wa gavumenti yamala dda ate ekyokubiri n'abaliwo baagala era abantu bajja dda ne bakolagana. Wabaddewo endagaano ezitambula wakati bwabwe nani ne municipal council naye ng'esasula mpola mpola kakitegeeza bwe tubakwatirako ne tugaziya awo naffe tukyasobola okubeerawo mu kutokola ki naye era munnange ne wiikisi 2 ez'ennaku 14 era olina ziteekateekera kuba bye bimu ku byali baagala tuli bwe tuba tunakusuzaako ennaku 2 leeta emmere gy'onoolya kale wano waliwo kampani 2 eya Starling n'eya CCCC ey'Abachina naye ebimu ku byali bireese okulwawo ono munnaffe Omuchina yali talina kampu yo Starling nnungi nti olw'okuba ekitundu kino kimanyi nnyo bo bali olwedde balinawo we bakolezesa kati ate bwe yafuna kampu gye yasooka okufuna ng'erimu ebizibu yafuna kampu ng'erimu eriko ekibira ate kirateezebwa amateeka agaffe nga tukola kubanga tuganye okulaba nti amateeka g'obutonde bw'ensi tugakuuma bulungi. Ewo naddala enguudo ezo zirinaanye municipal council so bwe tuyita mu kumpi ng'agenda Katikolo nga wabaddewo obuzibuzibu nga tukyalina mu njogerezeganya wakati w'ekkanisa ne university naye ku lwa balaza wa weekend eya ewedde omukama yatusaasira ne bakkaanya era twebaza nnyo bishop n'olukiiko lwe lwonna nabo bataddeko omukono ne bagamba mukole ki mukole enguudo. So ekigambo ky'okufuna ky'okusaba ettaka okusobola okugaziya kibadde kikulu gye tuyita right of way nti oluguudo ne bwe lwabadde kati poliisi lwa kilomita 9 n'obuwanvu naye n'osanga nga kilomita 1 oba hafu kilomita ekyalimu obuzibu tubadde n'enteeka enkola yaffe tukola naye neebaza ebyo bawedde abakulembeze bakikwataganyiza kati abantu batandise era ejja wali okugenda paka Bajjo paka Kutundu olaba nga enguudo ezo nnene nnyo ate nga ziyamba nnyo okutereeza ku mujjuzo ku luguudo lwaffe naye neebaza abakulembeze b'emukono meeya batuddemu nnyo naddala deputy meeya oyo bebogerezeganya n'ekkanisa kyekimu ku bibadde bitusibye naye ekkanisa yakkiriza awamu ne yunivasite nekkiriza waliwo of course obuntu bwabwe nabo badde baagala